DJ ajeyo ayinza okugenda mu ndongo kati. Okay, ndoza muwulidde bw'otajja mu ndongo endongo ya 26 tugenda wali ekiwatule. Abaana bato ba ssente mmeka? Abaana bato ba 15. Yes, sir. Naye this time lwakuba nti ebintu by'abaana bato byongeddeko bingi. Yes, sir. Ebyokuzanyiramu ebyokukola ki. Twali badde tuddamu ne tubaleka naye ate tetwagala kiyitirire. Kwabo baleka ate abazadde omuntu omu ajja n'abaana 10. Kati abaana 10 ate ne bamubulako. Ate nodda mu kulanga. Ate omwana ogundi abuze. Naye abantu abakulu ba mitwalo 2 tulina VIP emitwalo 5 tulina n'emmeeza ez'emiliyoni 2. Okay. Omuntu ateekateeka okujja ekiwatule ayambala essaawa mmeka era performance tandika ssaawa mmeka? Emiryango migule ku ssaawa 4 ku makya. Naye activities zino poolu ziri 6. Train weeri. Bouncing castles weeziri. Ebisiikirize weebiri kuba twavuddeyo mu ssaawa ne tuddawa eno munda. So 26 just kera ku makya oveeko awaka. Emyaka gino tegibadde myanvu. Just ve waka nti nvuddeyo buvi ku makya nja kudda ku makya. Ate show etandika ssaawa 9 n'eryoka egenda paka ssaawa 7. Naye bwe tujjako abayimbi tujja keepingako ne ka music akalungi weetulire mu bisu byawo wenywere katusodako n'omwagalwa nyumya emboozi lwaki otawaana n'okutambula mbu bikira ekiro ate bakuba otayimbwa ate simanyi oddawa okitegeera. Yes. Okay, ndowooza abadigize muwulidde essaawa 4 emiryango ojja kubanga migule ate jangu tojja nti ate bansalireko ssente zitegeerekese 2, 5 ne 15. 15 ez'abaana 2 then abaagala ka special VIP 5 n'abaagala emmeeza yo y'abantu 10. Miliyoni 2. Ebbanga lyonna ozogaba ebintu ebyenjawulo. Waliwo ke neerabidde. Kali ako okunywa kaffe ke bayita bbeero. 13 mu ebyo. Si bino nti 5. Si 15. Teri kutulega nkaka. Teri kulega nkaka. Ne kasoda kaffe. Kebyo. Nkutidde. Soda 5. Nkutidde. Sikiza mwagala bakutta busi bantu na soda. Just kuleka bantu ne babanga baba mumudi banyumirwamuko. Okay. Yes. Okay. Ambadde nkugamba nti wali watumanyiiza okugabanga ebintu ku 26. No ulabuno no janjaba no kolota this time ukikoze ote. Teri stage gye nsobola kukola ne sigaba kubanze mba mpuliranga atalina kyakoze. Ne bwe mujjula ne muwera akakadde. Nze ssanyu lyange kugaba. Seera ninawo bu package bwange. Jonade njogera ne ba MC ne mbagamba buli we tuweze namba ene y'abantu tugabe kino. Buli we tuweze ninayo n'abantu bange benze nsuubiza ebintu. Nga 26 mbeera ndubala. So 26 terubeera mainly kuteeka ssente mu nsawo yani ya Bebe Cool. Naye nze bwe nvayo nga nina abantu nga 20 benkutteko zino fees ate fees abange naye benkwatiddeko awo. Jukira tumanyi okugaba ebitabo bino biki naye olondayoko ebintu ebimu abantu n'obaddiza. Nze nkusabe kyoba zoe natawulira kuba gwe ebibyo byosaba birina leeni. Tolina layini olina leeni. Gwe wange kyonna kyosaba kijja kutuukirira. Njagala mmotoka. Newe balekola emmotoka. Njirange wano. Njirange? Njagala mmotoka. Abalabi baffe aba BBS abalungi. Mbadde ne lwekyona emyaka tulimu emeka? Okuva natandika mu industry nga mu uniform. Lwekyo tovuga mmotoka? Bajibba. Kale bampe emyezi 3 nkugulire mmotoka. Era eri BBS ekyo nkyeyamye n'omutima omulungi. Waliwo obeerawo mu mutima nga waliyagadde nnyo n'okusanyusako ku mukwano gwo. Oluusi manyi okuyamba kuno kuli fane.
omanyi nti oluusi waliwo olwoyamba omuntu weewala yadde oyagala okuyamba ate ne weerabira owuwaakuli wano nti naye abeera nekyakola kiyeetaaga naye webale kunzukusa ewedde emyezi bampa 3 mukama neyanzege ate nsiimye akusuubiza akira akumma mama wange kwali ku TV abalaba sigamba nti siyinza kikola mu maaso g'abantu bano naye waliwo kintu omuntu kyagamba n'ogamba asaaga alimba oba ki no tubadde n'abantu nekyazo yakyogera wano naye eri teyagamba kyammotoka tubadde n'abantu bangi nebeerabira gwe kyova ombuuzizza naye tubaze ebbanga ki Rakeri omanyize muyita Rakeri Rakeri ku bintu byenkoze mu bulamu bwange ako ke katono kuba waliwo n'olunaku lwe nagaba 3 nempa producer nempa manager kati omutima gwange gwatudde mu mumativu ate nange njagala nnyo nange nendaba simayire mumativu nze by the way abantu bakimanyi nze Christmas ono yagigula ebbanga lyonna yangamba zironga zo oli mulamu nzukuka message etuusa ate si 12 waliwo omujulizi ye maama omujulizi Aisha mbatudde bo bakimanyi yagula Christmas ye yangamba nti lwekyo nze nkolera Aisha wange ali amunkwatirako so webale okubuteerabira abayimbi naye namwe mwebale ku abantu balungi nedda sikyakwerabira tubeera n'ebintu ebituzizika bingi naye buli wootuuka lekyo omutima yadde omuntu abantu baliyagadde okugaba ennyo kale manye abamu bakodo naye n'embeera oluusi waliyagadde okwetema ate abamu balina amazima tebaagala kwetema bagende bakukunde obulamu bwonna ng'anoonya kyeyeetema naye olw'okuba nti katonda kati omuntu nganze tukoze nnyo mu bulamu naye katonda alina wandeese Allah alina wantadde nga waliwo ebintu mu ddakiika nga mu seconds 3 bwenkyetema manya mu butwe gwange nsooka kulowooza seconds 3 nti naye kino nsooka kijjeno kyovula asigamye nti enkya bagikuwe ngambe nti emezi emeka kuba mmanyi ti kyo nsooka kituukiriza Sara Kabenge Edi Kigera agambye ho kigere Edi Kigera agambye nti lekyo nze ntula mu maaso Edi Kigere muganda wange omukuma bulungi omanyi ennaku zino zonna oyo Edi muntu wa Kamiri tamuva ku kiddo kansubire muganda wange omukuma bulungi gwe ani atakuvaako Cleverson Sara Kabenge anze Allah tanva ngononya Bebe Cool gwe kwata Kabenge na Rakeri bateke wa nkutidde na fatukimanyi era nze omuntu wankubira esimu nangamba Bebe Cool kituufu so kale nkubira Sara nti oli safe okay big size abayimbi bonna abayimbi gwosuubira ng'oggyeko nti Kenzo Chameleon Lutalo Pastor nze kasaafu nyange lusabira ekivu lwadde onzise ne ku status nakitaddeko ate somu abantu abasabi wano tulina babiri era mbebaza Pastor Bugeme mwebaza because yatandika abantu balooza byakusaaga ne generation eyo yali yeetaaga okukula n'abasabi wenviirayo neneebaza ne Levison has done it mwana yali wa ghetto mumanyi mwenna gyavudde bwe babikoze Katonda oyo tumwetaaga mu bintu byonna byetukola ki byetukolera bw'otunuulira actually abayimbi baffe bonna abasinga abayiseewo bantu ba Allah oba Katonda bw'otunuulira Hajaruna entalabu ziteva ku mutwe bw'otunuulira Bebe Cool Allah tava mu kamwa bw'otunuulira Kenzo eswala tevaawo bw'otunuulira kwegamba bye twagala okuyigiriza ne bana abato abajja beekwata ebintu bibiri weekwata obufumbo okurespectinga abakazi sooka weekwate Katonda then weekwate okuyiga okurespectinga abakazi because omukazi aleeta family ereeta emikisa then Allah engeri gye yasooseeyo ye just aggulawo obuguzi ki kubo
emirundi mingi ng'oyita mu mikono emibi ng'okoma ku mugo gwa ntaana n'oli omuntu ng'akisaagye nagamba awe alimba taddewo stand naddala kino ekisembyeyo ky'omuntu yanyeenya emmotoka n'ovaayo najja emondo ensonga eyo gyogerako ki? Kwegamba obulamu obwaffe ng'abayimbi abantu abakola ekiro bulamu buzibu nnyo nnyo nnyo. Okukola ekiro oddiringa n'abantu abakozesa buli kimu, abakozesa emyenge, abakozesa ebiragalalagala. Kwegamba tosobola kumanya muntu akoze kintu aliko ki, oba aliko bajjajjaabe, oba yazze ku makya ng'anoonya ggwe, oba naye ngera bw'omanyi nti ebyo bye bintu ebituyamba okumanya nti Katonda gy'ali. Tujja tuwona enkya neki n'eggulo. Olunaku olwo lwali just as normal. Naye nenzija mu mmotoka nkuba essimu, then omuntu n'atuma emmotoka biki ne wavaayo akavuyo. Naye amaanyi ga Katonda nti ffenna tetwasobola kusumulula manduso. Kubajjukira nze ntambula n'abakuumi. Maze emyaka gyange nga 15 nga babeerawo naye babeera bambadde leeya oluusi nentambulako n'abambadde. Kati omukuumi wange agenda okulaba ng'omuntu ajjeeyo ki embi. Kati ye amateeka ge tegamukkiriza kujja kumukwata, go gamugamba yimirira wali singa kibwatu oba bw'olaba nga kinaatera kuba. Kati wayimiridde ono naye anyiize yavuddeko. Yagamba onaani ajja nankwata amataayi naye mataayi nga mukutte mugamba va ku steering oyongera okutomera ki emmotoka. So olutalo olwo Allah yekka yalukola ki yalugjawo kubanga abantu bangi balifiiridde mu kisina kindi nange naye bye bimu ku bintu ebitulaga nti kendeeza ku speed mu ngeri emu oba endala. Kyusamu wano kyusamu wali kubanga obulamu tuliwo kuyiga na kutereeza. Atulaba mulungi olina big size extra large Bebe Cool nanyini kiwatule metugamba nti bwega kiwatule omuntu agamba tondeke ekiwatule kyetulikomisa kisemakulu akutumidde papa David Lutalo waliwo yali atandise olutalo wano ku social media olujjukira akantu kadda kakadde musajja watwali mu Amerika nakubira ate bannaye ate kyekibaluse si avayo nakalobo ne mugamba ate nze ngambye eki ngamba rasta ng'abaana bo bankolezeza ne mugamba munange nga sina kyendabe nenzuka ku mwenda nampezo nentandika kubakira basuni kubira gundi ne gundi akakantu kakadde bawe byadda ate tebyalina na issue. Waliwo mulongo wasu agambye Rachel nkiriza gana kuluno ze driver